Abisa kana simbula no problem naye nga nyongera okutuusa obubaka buneeno olwa musajja wange Alien Skin bujo mbadde no simwogera olw'ekitiibwa kyemuwa era ne mu kitiibwa ekingi kantuuse ekiseera kino akadde kano okumwebaza nti Alien Skin webale kunjogerako wampadde kakati engeri gye wampadde ate nga wagamba nti abagala ebitambula muneerijjeko kakati kandabiseemu osolobera proud father engeri gyendi nti ndi product yo nga we mugamba mba nkoze bubi ndabise kamba labisa yonno ebadde promotion ya kayimba olwa kayimba akajja nabisa omulogo kamba labisa omulogo nze wano mwali mulowooza nti naatuuka nze nali nekolera erimbi ennyanja emmoloka gye ndimu yange ate nkyayagala ki ennyo abaana nina nazaala bana abagamba nti tomudi yaliwo kati legase nagikola dda sikyasobola va mu bitabo by'abayimbi sikyasobola va mu bitabo by'abayimbi kati era bagaa tomudi oye yakola gwe baaloga yali muyimbi gamba labisa omulogo anti golowooza wali okubyeyo akayimba ne katambula ne kava waneeno Kampala ne kagende nakapiripiriti gende nakasongolo wabuuza ani yayimba omuzabbibu byali tomudi so bakyali bange endongo bwekyo weebeera ate n'omuntu natuuka ekiseera n'akula sikyali muto uze ina abaana ensegeera teri mwana abeera proud na taata we nga bamunyumiza nti taata we buli wamusanga bamukuba empi mushegeera teri so katulabiseemu engeri gye tuli bataata naffe tulina bataata tetukuze nnyo kati taata wange omulungi Alien Skin badde nsaba nkubemu ku ndongo obeere proud father proud dad gamba labisa omulogo tugende waneeno tugenda labisa omulogo nno ebiri siriyasi n'omulogo yennyini agenda nnyumirwa agambe naye mbutuufu abasajja kalabisizza omulogo kati ono ye mutabani wange yennyini tomudi Uganda nabagambako okategedde nkugambye fada Alien Skin agenda gamba kituufu akasajja kakeeko kalabisizza I'm proud of him ajavayo abagamba agambe tomudi akuze nga yavudde naga akatomudi nyongesa Jesus labisa omulogo naye imanyiddwa ku nsi eno ebigambo ebyo mubijjawa otegeera bakyali bange okujonkera si ensonga nange sasanyuka nga omuntu anjogerako n'ate era sasanyuka nga omuntu ankuba tegeera
awo bajja kunsika bulungi kasanvudde nembaga namwe mujja kugamba yeye akasajja bakasiiki kavayo ne kwogera kavayo ne kesudia jangu buzito wandiika kasatobera disappointed mtegedde ayagala okujja gusolo okujja nayagala mpalaniraako era nawe osolo waalirako kasobera lwedde okuddamu ebibuuzo bino wammanga nakola ki nkumanyi that's how ensi wete wetambula gamba labisa omulogo Jesus ezo nga si ya gaali omanyi kyo banyina ebinkuuma omanyi kyo bayenze munene mu gavumenti yenze munene mu gavumenti sebo ate nze gwe badde balina kati navuddeyo kati bakyalina munene mu gavumenti yenze munene mu gavumenti a few moments later bibadde nga bibaawo era temujala bisingakaawo era mujala bebyo era muddemu mulabe ebyo just twakula keeko kokka tewakyali nnyo kiki ya fada alien skin webale kumpa wampadde amasanyalaze gotera okugaba akati amasanyalaze ganeeno engeri gye wagamba nti abagala ebitambula muno erijjeko pozi nga statement kati yakyuse tokyayagala bakwerippako naye nga wekiba kikyali bwe kityo taata wange omulungi sigenda kukuswaza enda kukubamu ku ndongo obeere proud father gamba labisa omulogo wandiika awo ngenda mu studio kati wandiika awo labisa ndabise nga weeringa oleeta mama sita ndabise je ngendo bawa nga weeringa oleeta mama sita mama sita bye biki gamba labisa omulogo nze yampadde amasanyalaze kangakozese bulungi yagamba bagala ebitambula muno erijjeko bagenda kundoga kituufu naye teri taata asobola loga mutabani we okujjako nga byanfuna ebiteroloza abantu wandiika nti labisa omulogo ya twaleeri gwese oze yakuwa omuzabbibu ne munandogo ekyo tekijja vaawo kale kankome ku ezo akayongeza neera siri bandoze ate mali lwaki yagambye naye kati omudyako lwansonga akimanyi katabanike kati yagambye kankaweemu ku masanyalaze ate nako nayagala kati omanyi kyetugenda okukola amasanyalaze gano katugakozese bulungi taata waffe omulungi alien skin tumufuule proud agambe nti kasajja kale kakuzi kati uli atunize kakuba nga ndabise ejja nga ngende mu studio naye mundeke ngende mu studio naye nga ndabise omulogo gamba labisa omulogo kanjawukanewo ku balala ate nawe bagenda tugaisera bagayo ne bannaye ono omusajja waffe tufaaki
Labisi omulogo. Kale, ngenza mu studio bakolera music. Koyo okwogera.